Ku mukolo guno Omutaka Muteesa Asira Ttendo Keya muyimbo w'okubiri akyalizaako obusiro bw'ebika ebirala abakuliddwa Bernard Ssekirime Kiyuno Nakinsige, amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Justice Stephen Kavuma n'Omutaka Eddie Lubowa bakyamudde baganda baabwe abazirango olw'okuketa obumu nabo. Wasosewo mise eyimbiddwa Father Eliza Kalyango nga abazzukulu basimirwa akasooto okuwandiisa mu bitabo by'ekika n'abayimbi banyumisizza omukolo. Father Kalyango abuulidde abazirango beeyagalire mu butaka bwabwe kuba kikulu nnyo. Nti senga tumanyagana ne tutegeeragana gundi ali gindi ayinza okusuula omukono. Emisa oluwedde entebe ya jjajja n'ekibumi ky'engo bisembezedde olumukolo ne gutandika. Mu kwogera kwe Justice Kavuma agiriza abatamanyi buwangwa n'obutabuwa kitiibwa nti ensi bagitambulamu nga biwuduwudu. Omuntu atamanya bya buwangwa bwe oli kasitaba nga tamanyi buwangwa bwe era nga tabussaamu kitiibwa oyinza okulaba nga atambula naye mu butuufu kibeera kiwudu. Muteesa Asira atongoza ne Katikkiro w'ekika omujja Stephen Kabugudungu eyazze embigiri yabaddeko. Stephen Kavuma terugwa maddo ono yovuddeko yamusaba okuwumula obukulu obwo. Emyaka 3 bw'onooba otukoze bulungi tuli baddembe okwongerayo. Ab'obusolya bw'ebika ebirala nabo boogedde ku mukolo ne basibirira abazirango entanda. Manyidde ddala nti abazirango mwe basaale mu kuzimba Obwakabaka naddala bwe tudda ku ludda olw'Amasiro. Genda maaso ssebo tuli mabegawo obuwagizi obulaba abazirango gye bali bangi nnyo. Jjajja Muteesa Asira akunze abazzukulu bonna nti obutaka bwabwe babwekazanyizeemu kuba Katonda akibasobozesa. Okuba nti tusobodde okubeerawo tulaba ku byafaayo nga tusobola okutuula ewaffe ne tukkalira ntende wano wammwe mwegazaanye mukole buli kimu kyemukola kyemwagala. Ate abantu abeegattira mu kibiina ky'abasenini nga bano be bakola omulimu gw'okutunda okutambuza n'okukwata ensenene basabye gavumenti ne bekikwatako okumya okukwata emmotoka zaabwe ze batambulizaamu ensenene okuzijja mitundo eby'eggwanga eby'enjawulo. Naye ffe we twatuuka mu mwaka 2010 ne tugamba naye ekintu kino nga tetukifunamu tukoze tutya okulaba naffe nga tusobola okufuna mu kintu kyaffe kino. Bino byogedde kati ku kisaawe bawadde ku ngeri y'okutereezaamu omulimu gwabwe. Sennamuli abaagala ayina ne Ssefu Majizo Innocent bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.